Mu lesson quote eyokuna tugenda kutunulira obulamu obutaggwaawo, ekibi n'okufa, gattako essuubira ebiseera eby'omu maaso. Okwagala kuleeta obwenkanya n'ekisa, ekibi kireeta kufa. Tugenda kutunulira enteekateeka y'obulokozi nga bwe yabagibwa Mukama waffe Yesu Kristo, olutalo olunene olwatandikira mu ggulu ate mwattu nga lugenda maaso n'okuyinda ku nsi kwe tuwangaalira. Kati buli lunaku tulwana ne wiiru yaffe okubeera discipline. Yo obadde okimanyi enti kano yakutondera kubeera mulamu emirembe gyonna. Eddembe lyenga Katonda yaliteeka wali ajja alokole ensi. Ye abaffe Mukama waffe Yesu Kristo okimanyi nti yakkiriza okufa okutufiirira nga n'ekibi tekinnabaawo. Ku lunaku Adamu ne Kaawa baayonoona, Kristo we yeeyimirira okutufiirira. Tosaba bakadde b'amakanisa, abasumba baffe okugattako n'abavubuka enjasa b'eggulu abasoosula ebyawandiikibwa. Lesson wiiki eno katuyigire ku bigere bya Kristo. Butereevu mukwano gwaffe ali ku 3ABN, amazima agatajunguluddwa tukubuuzaako mu linnya erisinga amannya gonna erya Mukama waffe Yesu Kristo. Netukwaniza mu program lesson wiiki eno ssaawa zibeera 2 paka ssaawa 3 wano ku 3ABN ate naawe ali ku YouTube. Tuba tuyingiddeyo ne lesson wiiki eno program kwe tuyigira ku bigere bya Mukama waffe Yesu Kristo. Nze Yonasaani Matovu Munagomba ate nga mpangalira mu ssaza lya Ssaabasajja ery'e Buddu. Mukama mpadde omukisa wano ndi n'abaweereza be. Wakati wano ninawo muganda waffe omwagalwa Bulaaza Mwesigwa Enoch nga yakulira ekitongole eky'abavubuka ku Mount of Olives Church, SDA Church eruuyi luli olw'Enaalya. Tusanyuse nnyo okulaba ssebo. So nga ate ku luuyi luli tulina musumba waffe, musumba y'Obukimbugwe okuva ku ssomero ly'abayivu e Makerere, bagita Muzida, Makerere University Seventh Adventist Association. Ssebo tukwaniriza nnyo. Nawe tukwaniriza nnyo mukwano gwaffe ali eyo, ne tukwebaza olw'okuba nti Mukama akutuusizza ku kkula erya Sabbiiti eno. Manyi Sabbiiti olunaku lukyasinze okuba olw'ekitiibwa mu nsi yonna. Si ku nsi kuno kwokka ne mu ggulu. Kale nno bw'obanga osobodde okuba nti okyali mulamu ne bw'obanga oli awo owuliramu enkenyerayo naye ng'oli mulamu, twebaza Mukama olw'obuwanguzi bw'otuuseeko ate n'ebikyagaanye twawula okujjukiza nti Kristo afaayo ajja kukuwanguza. Kale nno katugende butereevu mu mikwano gyange abasumba bange basooke bakubuuzeeko ate oluvannyuma tubeere nga tweyongerayo mu maaso. Omulabe waffe nnyongera okukwaniriza n'okwebaza nti otusazeewo okutwala obudde n'ofisawo akaddeko tuyigire wamu. So okusaba kwaffe kuli nti oyongere okusemberera entebe ya Mukama ey'okusaasira n'okumweyagaliramu ng'Abakristaayo era alina essuubi lyongere okubeera essuubi eddamu mu bulamu bwo. Muganda wange nange njagala okwebaza Katonda olw'okubanga osazeewo okubanga tuyigira ffenna bigere bya Kristo. Mukama yeebala akuyisizza mu wiiki wakati ate n'akutuusa ku lunaku lwa Sabbiiti. Tugenda okubaako bye tuyiga, tusaba ofune woyinza okuba nga olinawo owandiika mpola tumalirize ffenna nga tuyigidde wamu, Mukama akuwa omukisa. Weewaawo ddala tugenda kuba tutunuulira essuubi ery'endagaano empya, the New Testament hope. Eryo liri litya twatunulako okusuubira endagaano enkadde naye kati tugenda kwetegereza essuubi ery'Omukristaayo mu ndagaano empya bwe lifaanana. Tugenda kusooka kuwaayo kusaba ate oluvannyuma tubirekekwe nga tutandika bulungi. Muganda ffe eno kasebo tuweereye esaala. Mukama Kitaffe tukwebaza nti wiikendi atugimaliriza era tugikubye amabega. Tukusaba Mukama nti ebitagenze bulungi otusonyiwe era byetambuliddemu obulungi Mukama otwongere omukisa. Wabula mu kaseera kano nga tugenda okusoma tusaba Omwoyo wabeere naffe, tusaba Omwoyo watulungamye era tusaba nti nga tugenda okuyigira awamu Mukama leka ekigambo kye ekiva ku ntebe y'okusaasira kitte mu mimwa gyaffe okutuuka ku mitima gy'abantu bo. Mukama bongere okusemberera gy'oli era n'essuubi lyabwe libeere mu ggwe obutanyeenyezebwa. Kwe kusaba nga mu nnyama ya Yesu Kristo. Amiina. Weewaawo. Amiina. Twebaza Mukama olwa lesoni eno eggalawo omwaka. Kuba etuyambye okwongera okubembulwako ekifu ku maaso ku nsonga nnyingi nnyo ezeekuusa ku ssuubi erisukka obulamu bwe tulimu. Tuzze tulaba
ne tulaba olutalo olunene olwatandikira mu ggulu oluvannyuma ne tulaba omuntu yaani ne tulaba endagaano enkadde bwetegeera essuubi ery'obulamu obusukka buno bwe tuliko naye olwali twagala kuba nga twetegereza endagaano ate ey'empya ensonga eno egirambulula etya kuba wiiki ewedde twazzeemu nnyo amaanyi okitegeera nti kristo amagombe yagawangula Christ's victory over death yayambala omubiri ate mu mubiri mu kufa kwe n'awangula eyalina amaanyi g'okufa nga ye sitaani nyalanya olunyolo mu Bebbulaniya essuula 2:14 nti abaana bagatta omubiri n'omusaayi naye yagatta ebyo nti olw'okufa alyoka azikiriza oyo yalina amaanyi g'okufa ye sitaani so ssuubi lya maanyi nnyo nti kristo mu kufa kwe ate yatuwangulira one would think nti yesu mu kufa mubamuwangulidde kyokka ate ye mwawangulira ng'emaanyi ago ate nti maanyi nnyo nti teyasigalayo mu ntaana ku lunaku olwokusatu yazuukira kati mu kuzuukira kwe yatuwa essuubi ery'emirembe n'emirembe era ng'endagaano empya yeritulukira bulungi yotandika n'ebigambo ebiri mu Yokaana ebbaluwa eno esooka Yokaana ebbaluwa esooka essula 5 olunyiriri lw'11 n'olw'12 omuwandiisi Yokaana agamba nti era okutegeeza kwe kwe kuno nti Katonda yatuwa obulamu obutaggwaawo era obulamu obwo buli mu mwana we alina omwana alina obulamu atalina mwana wa Katonda talina bulamu tutunulira essuubi eri endagaano empya nti bw'oba tolina Yesu Kristo mukwano gwaffe atulaba tolina bulamu butaggwaawo mufunze tolina ssuubi wano ku nsi oyinza okutambulatambulako abooluganda ab'emikwano ne baani bayinza okusuuta naye bw'oba tolina mwana wa Katonda Yesu Kristo Bayibuli egamba tolina ssuubi bigambo binene ebyo musumba bange tutandikira awo soke munnyonnyole mu bufunze awo essuubi ly'endagaano empya n'omwana wa Katonda Yesu Kristo bigatta otya awamu kwanaganyemu katono twasooka kwogera ku ekyo bufunze nandyagadde okukikwanyaganya bwe nti Yokaana waba awandiika endowooza ye eri bweti obulamu Kristo gwe toyina gwe okweyunga ku bulamu kikuwa obulamu naye kika kye kyobulamu obulamu obutakola ki obutaggwaawo nti mu ndowooza ye ng'omuntu according to the verse nti woba omubuuziza mpa samale y'obulamu akugamba kyangu nnyo atalina mwana talina bulamu lwaki kubanga bwakuyingira mu jjuki yaffe tuli boonoonyi ekibi nga kyo kireeta kufa kyekitulimu Pawulo kyawandiika mu Baruumi n'ate Yokaana yagamba nti Kristo wakuyingira waba okkiriza Kristo n'omusenga n'akuyingiramu atandika okukukyusa ekibi n'akolaki n'akisiimulamu kati waba asiimulamu ekibi kikyali mukulekera aleeta bulamu n'obutuukirivu so principle bbiri ziri mu kuwakanya wano ekibi n'obutuukirivu obutuukirivu buleeta bulamu ekibi kireeta kufa tumba wagitaata Yesu Kristo n'essuubi ery'endagaano empya amazima Yesu Kristo n'essuubi ery'endagaano empya birina ekintu kye biraga kyekino kye neeyongedde okukakasa mu lesoni eno nti olw'okuba omuntu tatuukiridde bw'ajja eri Kristo amubikka n'amuwa obulamu obutaggwaawo nga muganda waffe bw'agambye naye ekizibu ky'alina omuntu nti abeera n'ebimusoomooza n'atakkiriza bulungi kwekwatako oyo agaba obulamu kyakola omuntu n'atandika okubeerako obuntu bw'akolaakola obuyinza okumugatta obunafu obwo bulabise mu madiini mangi oluusi ne bujja ne butuyiikira nti Kristo waliwo wetulemererwa okumwesiga n'okumukwata ebitusoomooza bwe bijja ne tubaako ebintu bye tukola ne tubaako obutubuzabuzibwa setaani akimanyi nti singa ojjawo Kristo aba akumaze ne bw'omwogerako nnyo wano kungulu naye nga waliwo obuntu bwe weekolera nga ggwe wetandikiddewo amakubo agago ate nga bituufu oluusi
biyamba obulamu buno naye ate tubitwala ne bigenda okutulokola ekitali kituufu ekwambala kirungi nnyo nyambala naye bwe kituuka okubanga abantu bagenda kulaba kwegamba mpulirenga muli okwambala kwange kulina we kundaga mu Kristo nti nina bwe ntuuse kuba kufuuse ate ekifaananyi singa ngezaako nemba kwegamba nembako omuntu gwe neesiga ayinza okumpitira ewa Yesu Kristo kubanga nze nemereddwa kwegamba kyeŋŋamba nti kasitogeza obulamu buno obutabwekonnekitingirako bulungi ye n'akuwa nobaako ebirala byoteekawo olw'obunafu ng'akumaze mu bufunze twetaaga okukikkiriza nti bwe tuba tulemereddwa tutuuke gyali tumugambe nti tutuwe amaanyi tetugezaako ne tuteekawo ebirala gamba ng'ebyendya gamba ng'ebyennyambala gamba ng'okusoma kwaffe gamba ng'obulungi bwaffe kwegamba ng'okunaaba kwaffe okwetukuza ng'abala bwe baakolanga mu ndagaano enkadde birina bwe biyingira ne mu ndagaano empya n'osanga abantu nga babikola naye mu ngeri ennongooseemu kweganga bataddemu obwesige babiteekamu obwesige ne bitujja ku mulamwa kuwono ng'ate atalina Kristo aba amaze setaani aba amaze okukuba engwala naye nga totegedde mu filosofe mwakukubira so kye tulina okukwatamu wano ndowooza nti essuubi ery'endagaano empya liri mu Yesu Kristo tekiriiko kubuuza kubanga abawandiisi bano ab'endagaano empya kula abasajja nga Luka yeeka yalimu atali mu Yudaaya naye abasigadde bonna Abayudaaya kitegeeza nti endowooza yaabwe okutegeera kwabwe kuviira ddala mu ndagaano nkadde bo baali bakimanyi kuba Abayibulayimu twabalaba mu ndagaano enkadde nga baalina essuubi erisukka obulamu buno abasajja ba Yobu twala abasajja bonna ba Isaaya abo so kati bwe tulaba Yokaana ng'awandiika ne tulaba Matayo oba Makko tumanyi nti bano balina acquaintance nnene n'ekintu kino si kipya gye bali so essuubi lino lyetwogerako omukwano gwaffe atulaba ssuubi eritali ppya eri abo abawandiika endagaano empya basically baali bannyonnyola bo kye bategedde era kye bakuliddemu kwegamba baakikakasa nga Yesu azze luli baali bakisomako naye bwe baalaba omwana wa Katonda ne bakikakasa era nyelogatako ebigambo bino biri mu Yokaana nga tugenda ku katundu ka Sande Yokaana ebbaluwa esooka essuula 1 olunyiriri olusooka n'olwokubiri agamba atya n'olwokusatu agamba nti ekyabaawo okuva ku lubereberye kye twawulira kye twalaba n'amaaso gaffe kye twatunuulira era engalo zaffe kye zaakwatako ebyakigambo eky'obulamu obulamu bwalabisibwa ne tulaba era tutegeeza era tubuulira mmwe obulamu obwo obutaggwaawo obwabaawo awali kitaffe ne bulabisibwa gye tuli kye twalaba ne tuwulira kye tubabuulira nammwe mulyoke musse ekimu naffe era naye okussa ekimu kwaffe kulina ekitaffe era n'omwana wa Yesu Kristo. So essuubi eri mukwano gwaffe atulaba liri mu Yesu Kristo. Naye omuntu yeebuuza ekibuuzo ffe manyi tutambulira mu nsi y'abantu ba bulijjo ddala eriyo essuubi erisukka obulamu buno kituufu se butandikira awo in fact nga ngenda otandikawo just najagadde omulabe waffe ategere endowooza eno bw'ati nti bw'osoma ekitabo kya Jude Enoka omusanvu okuva ku Adamu yalabisibwa okudda kwani kwa Yesu naye gyo myaka giringa 10,000 gyolekera mu 15 emabega okuva bwe twogerera kati okuva yewe yawandiikira gyalinga emyaka 14 13 so kireetera omuntu okwebuuza nti lwaki ffe abali eno ate ebintu tubiraba bulala olwo katutandisa okudda muki okwebuuza yes nti ddala waliyo essuubi okusukka buno obulamu nandyagadde omuntu asooka ategee kino nti tewerabira mulama gwa lesoni eno okufa n'okuzuukira the general theme of the quarter okufa n'essuubi ery'obulamu obutaggwaawo yes nti Yokaana okuwandiika kino ekigendererwa kye kutulaga nti gwe muggwe ng'omuntu temuli bulamu so ndowooza nti waliwo ekikuvaamu ojja kitegeeza nti buli wiiki gye tusoma egenda ekwonako kweyo entegeera nti muggwe mulimu ekikuvaamu ng'okoze ki ofudde Pawulo Yokaana kyagezaako tulaga nti muggwe temuli ki
bulamu woba oyagala obulamu buli mu Kristo era kyova ye kenyini tujja kisoma maaso eyo nti ye kenyini agamba mujja kuzuukira so si nti mujja kuvayo najje muli mukoleki muke essuubi okusuuka ku bulamu buno omwandisa lesson atugamba ku musajja omuyonaani Greek bayita Herodotus awandika nagamba nti walingawo kabira ekika ky'abantu nga bo omwana waazaalibwa no mu Buganda omwana waazaalibwa essanyu libugaana ne tukusindikira omusumba kulika ki kuliko omwana kulika baby beewaabwe nga batandika kuba nduulu na biboobe omwana alabye ayingidde obulamu bw'ensi obuzibu agenda kubonaabona kale kakyasanyuka kati naye gye kalaga bintu bizibu ne covid naye ate nga ani kuffe wano oba n'abalala baffe batulaba nga oba otunulidde akaana akato kali mu top class kambadde uniform kanyumye kagenda ku ssomero n'olema okulowooza ku bizibu ebigenda okukajjira maaso agenda kusoma amale primary musoma ndowooza olina abaana abakyasoma sikyo amale okusoma bamutikkire ffenna tusanyuke anoonye omulimu edda mu university twalina ngendo eŋŋamba nti bw'omala okugraduatinga ng'ogula engatto ya sola ennene egenda otambula enguudo za Kampala ng'onoonya mulimu so eyo ennaku abantu gye balowoozaako gw'omulabe kiyinza obutakwanguyira kutegeera kuba Kristo oyinza oba omumanyidde ebbanga ddene naye kubamu akafaananyi ya Kristo tali mweno ndowooza nti ng'obulamu okimanyi nti gwe kyolindiridde ogenda kukula oboneebone kale fayine tuganye owase oba ofumbirwe ozaale omwana naye era omalirize ng'okoze eki ng'ofudde obulamu bukomaawo Infact Gilbert Mukasa omwe yawandiika akatabo Tokiya Ngonge Ento yagamba nti omuntu azaalibwa akaaba akula yeemulugunya afata matidde kubeera n'omuntu awezza emyaka 7 batono nnyo nga nawe omulabi obanga egyo emyaka gy'olimu nkubuuza obulamu bw'olimu kati weetegese obuvaamu tugambe nti kale weetegese okuwummula bw'oba tolina ssuubi lino lisukantaana kyova olaba abantu balemera ku buki ku buno obulamu naye ate tusoma nsaba otusomere Bakolinso ekisooka 15:17 nti twagala okwetegereza kuno okutegeera kwa Kristo kikyekukyusa kikyekuleetera omuntu okutegeera kikyekuleetera omuntu okulaba nti fe Abakristaayo kitwawula n'abantu abalala batakkiriza nti Kristo gy'ali Abakolinso ekisooka essula 15 olunyiriri olw'e17 agamba nti era obanga Kristo teyazuukizibwa okukkiriza kwammwe tekuliko kye kugasa mukyali mu bibi byammwe kale n'abo abeebaka mu Kristo baabula obanga mu bulamu buno bwokka mwe tubeeredde n'essuubi mu Kristo tuli baakusaasirwa okusinga abantu bonna. Kati wano Pawulo yengeri gy'akiwandiikamu yeeno yagamba ffe Abakristaayo tugamba Kristo yakola ki yazuukira n'agamba nti kambalage lwaki eno endowooza nkulu bw'aba teyazuukira nga yafanga Muhammad n'afanga Buddha n'afanga Krishna n'abaani bonna abakatonda abanzikiriza endala bw'aba naye yafanga bo n'atazuukira tetulina kyanjawulo nabo kuba ffe ekitwawula nti owa ku bisaka katonda bwe yafa ekitwawula ku bo nti katonda gwe tukkiririzaamu teyakoma just kufa nga wetwogedde mu Nyanjula teyakoma just kufa wabula n'okukola ki n'okuzuukira yazuukira mwe muli essuubi lyaffe eryo era nsaba n'olwekyo tusomere Romans Abarumi ssuula y'omukaaga etakikutandika ku lunya olusooka paka ku lwokusatu akapaati kanye kamalirize aga nti kale tunayogera tutya tunyiikirenga okukola ekibi ekisa kyeyongerenga kitalo abafa ku kibi tunaabeeranga tutya abalamu mu kyo nate obanga temumanyi nga ffe ffenna ababatizibwa okuyingira mu Kristo Yesu nga twabatizibwa okuyingira mu kufa kwe so okomawo we twabatizibwa mu kuki twabatizibwa mu kuyingira mu kufa somo olwokuna aga nti kyetwava tuziikibwa awamu naye mu kubatizibwa okuyingira mu kufa nga Kristo bwe yazuukizibwa mu bafu olw'ekitiibwa kya kitaawe bwetyo naffe tutambulirenga mu bulamu obujja nti buno obulamu obujja bwe tuyina omwandisi olose nenge gyatunesamu eyanyumidde nti bw'oba otunuulidde ebyawandiikibwa bino abasigadde bo bwe batunuulira okufa bwe bikoma naye ate ffe ababatize abalina lino essuubi eddamu abalina Kristo munda abasoma ebyawandiikibwa ne tugamba nti atusuubiza nti nja kudda natemba kime mwe bange nti alina omwana nga wetusomye alina omwana alina obulamu muffe ekyo tebikyatutiisa
bwe ntunuulira okufa nganzo Enoch oba gwe musumba oba n'omusumba bwe mba ntunuulidde okufa ngamba nti kuwummula omuntu omulala agamba nti bambi afudde ensi y'ebulamu fe abakristaayo awummudde waliwo olunaku olukoze eki olumulinze era ayingira mu kufa nga waddembe omukristaayo ayingira mu kufa nga waddembe emirimu gyagikoze Katonda amugambye obudde obukoze eki buweddeyo agamba weebale sawa yakuwummula kuba mmanyi waliwo ebikoze eki ebininze kwegamba tebikomye so omukristaayo ali eyo mukwano gwange tukujjukiza nti essuubi n'okukkiriza byemu ku bintu olina okukakasa nti tebikugibwako era n'ogamba nti ekintu kyonna ekiyinza okukulemesa okwesiga Katonda oba omusuubiramu weetaaga n'okyetegula olina olukusa olina olukusa olukyetegula kubanga thats your anchor abasajja bakiyita bali abalunyanja ekka wansi yanti essika ery'obulamu essuubi lyo liri awo ate kyannaku nnyo nti abantu abasinga bw'oba otunulira engeri gye bayita mu bulamu bw'ensi eno mu Luganda kyekigambo babuyitamu nagalaale talina ssuubi obulamu bwe bwakweyagalira wano buli wiikendi agenze kucyakala neyetegera nga yo kasaba nga alidde n'asanyuka leero bwe bikoma eyo endowooza yakusaasirwa kuba essuubi liba likoma wano kati olabaawo kifaananyi kyotuziigidde ekiri nti essuubi liri mu kuzuukira kwa Mukama waffe Yesu Kristo naye nga twagala twetegerezeemu ate ne ku Yesu yennyini essuubi lyatuwa ffe tumaze olirengera nti liri mu ye naye ka twagala okubikkulirwa mu Yesu Kristo yennyini kikyagamba ku ssuubi erisukka obulamu buno eri endagaano empya musumba bw'oba otunuulidde akatundu kano ak'olunaku luno olwa Mande kuliko omutwe ogugamba nti ndikomawo nate Yesu Kristo nga yayogera ebigambo bino lwaki abyogera kubanga abantu be yali nabo ne bw'oba otunuulira endowooza yaabwe baali bamanyi nti agenda kubeera ku nsi kuno yali endowooza bagenda okulaba Yesu Kristo bamukwata bamufuule kabaka Yesu Kristo abayitako bagenda okulaba nga atandika obagamba nti ngenda kufa Petero n'amunenya n'amugamba nedda kyakuleeta si kyekyo ogenda kubeera kabaka abaali awo nga Yesu Kristo bamukwata ng'amwewakana abaali awo Yesu Kristo nga bamukomera ku musalaba tavaako abaali awo nga Yesu Kristo bamutwala bamuteeka emagombe tavaayo ennaku bwe ziwera 3 avaayo Petero yeewuunya n'abakyali awo Bayibuli ekakasa nti ennaku 40 ng'agenda abanyweza ng'akola omulimu nti kati ngenda mu ggulu naye waliwo ekintu kye ngenda okukola ngenda bateekerateekera ebifo era omusajja ono ayitibwa Yokaana akikakasa bw'osomesula 10 olusooka okumalako olwokusatu agamba nti emitima gyammwe temweraliikirira kati Yesu mukkiriza Katonda yatonda eggulu n'ensi naye nange munzikirize kati kubanga kati ngenda kubateekerateekera ebifu ndikomawo wano wajja wano omutwe ngenda kukomawo mbatwala eyo gye ndi nammwe mubeere eyo kikakafu essuubi lino lyerireetera abasajja bano kubanga ekirungi nti bw'aba agenda ku lusozi abantu bayitirivu waliwo awandiikibwa 15,000 15 bali awo 15 bali awo batunula balabire ddala Yesu bw'agenda naye agamba nti nga bwe ngenda okukomawo essuubi lino liyambeko abasajja bano okusigala ng'omulimu bagukola nti talese obulesi bantu nga talina kyakoze eki nga talina kigendererwa naye ekituufu kyekino nti wadde nga kiriwo ekityo abantu abamu essuubi lino lyagenda nga libagwamu naffe oba oliawo gye tuli n'abamu ne bagamba ne bannayaludde nnyo kubanga kakati bukyagenda Petero agamba nti abamu batuuka ne baga nti bukyagenda bajjajjaffe bukya bafa ne beebaka ebintu bibeera bwe bityo naye kati akomawo abasekerezi bagenze bazze era tubalabye era naffe si bwe batusoomooza pasita akomawo ddi waliwo batera okugamba wayi mugamba akomawo ddi nina mukwano gwange omu kubakubi abankuba olwali kweka ebintu babitwala for granted akomawo ddi mukama wammwe akomawo ddi bannaayi nga mumulindiridde nnyo ye tabiriimu naye Bayibuli egamba bw'oba onsomedde mu kitabu sebo nsaba onsomereko mu kitabu ekya Petero Petero ebbaluwa ey'okubiri essula 3:9 ayina ekigambo kyayogera
buli lwenkisoma nempulira nga kinkutteko nnyo nga basekera ddala nga bagamba mwe bapasita mubuulire bannaye mwe mwalemerwa era abamu bagamba nti obukristaayo kwegamba kyekiddukira omuntu gy'agenda n'addukira kwegamba yeewonye oba yeetaasa emitawaana gy'ensi eno bw'amala okulemererwa addukira eri oba okitegedde naye Peetero alina ekigambo kyatugamba ku basekereza abali bwe batyo Peetero ebbaluwa ey'okubiri essula 3:9 agamba nti Mukama waffe talwisa kye yasuubiza talwisa ng'abalabi balowooza okulwa naye agumiikiriza gye muli nga tayagala muntu yenna kubula otyo naye bonna batuuke okwenenya weebale nnyo weebalire ddala mu katundu kano omuwandiisi wa lesoni yagambye nti oba oliawo singa nga ye ng'omuntu nga nze nandigambye oba oliawo yandikomyewo myaka nga 5 oba kale nga 10 oba kale myaka nga 12 naye bayibuli ekakasa nti talwisa kye yasuubiza lwaki abantu bonna bantu be alina baalaba nga bali mu masaŋŋanzira alina baalaba nga bagaana n'abasekerera naye nga tebamanyi bambi ekintu ekigenda okubagwako n'agamba nti singa ate ng'akimanyi nti mu nsi muno mwe tuyita oliawo tufuna lesoni etuyamba okumutegeera kyava agamba nti talwisa kye yasuubiza naye ayagala tuwenenye fenna ekitegeeza nti ffe ffennyini ffe tumulwisiza okudda kwe tetwenenya tulyawo tunagananga Nzumba kyetugenda okuddamu nga tukomyewo kyetugenda okuddamu kibuuzo ekyo kinjekera omulabi waffe kigamba lwaki okudda kwa Kristo olwaleero kwa mugaso nnyo relevant lwaki kukyali kwa mugaso newankubadde nga ebbanga liyiseewo ng'ate yagamba nti ndikomawo nate nkomawo mangu tannadda naye lwaki okudda kwe kusigala nga kyekyokuldamu eri obulamu bwaffe olwaleero simanyi bw'okirowoozaako mukwano naye nsaba okkirize tusooke tuwumulemu tugenda kuba tukomawo tuzuule ebisingawo okuyimba kitundu mu kusinza mu mpya ez'omugulu bwe tutyo tusaanye okufaayo okusinza kwaffe okufaananya n'okwo okweggulu mu program yimba nange nkuleetera choirs singing group abayimbisa kinoomu n'abakubi b'ebivuga nga batendereza Katonda mu nnyimba ezisitula ebirowoozo byaffe eri omutonzi. Tosobola program yimba nange wano ku 3ABN buli Saturday okuva ku ssaawa 2 okutuusa ku ssaawa 3. Nange omwanjuzi wo Kiwumulo Aleluya. Tukulisa nnyo mukuwumula mukwano gaffe ali ku 3ABN amazima agatajunguluddwa netwongera okukwaniza mu program lesson week eno gwe yakatwegattako. Tuli mu kuyigira ku bigira bya Kristo, tuli mu kuzuula essuubi erisukka obulamu bwe tulimu buno bwe tukomye nga tulaba nti Yesu Kristo Mukama waffe alikomawo era yagamba ndikomawo nate nembatwala gyendyo gyenda mu mbeere ng'eyo. Twesunze nnyo, manyi naawe gy'oli eweesunga tulina mikono gyaffe
balijala okubuuzaako katono nnyo nga tetunabagenda maaso muli mukwano gwaffe Brother Mugerwa ne Damba Sirafu ne waliwo sister bamuta Vicious bamuta hin olulimi olusirutegera bulungi naye nga mwebale nnyo bambi okuba nfollowinga ku YouTube n'abalaba mwenna mikwano. Thank you so much olwa comments ze mulina. Twaleseewo ekibuuzo kisaba mukwano gwange obeeko ky'ogamba kiri nti lwaki newankubadde nga Yesu Kristo akyaludde okudda essuubi ery'okudda kwe kyekyokuddamu eri omuntu olwaleero. Sumbwange amazima gali nti lyessuubi kubanga ne bwembeera omugagga fuge ne bwembeera munnamateeka ne bwembeera omufuzi akyasinza okubeera ow'enkanu bwe maliriza okufa mufuzi ow'enkanu musajja ow'amaanyi bwe maliriza okufa nga sirina Kristo ebyange biba biwedde naye omuntu alina Kristo kikakasibwa era tukkiriza nga bw'atalimba Katonda aga nti nga bwe mulabye ngenda kudda ekizibu nti nze nfa kubanga Bayibuli eyogera mu kitabo kya Zabbuli essula ekyenda olw'ekumi nti omuntu asobola okuwangaala emyaka 7 oba oli awo naaweza 8 naye bw'amaliriza atuuka n'afa naye oluvannyuma lw'okufa Yesu agamba nti nkomawo yatuwa ekigambo ekyo ate nga mukakafu Katonda talinga bantu nti olwali ajja kusuubiza Katonda atayinza kulimba atasobola enkya nyinza okwogera ekigambo neneerabira n'okwerabira teyerabira talimba ekyo kye yasuubiza agenda kudda ekyo kye kisigala nga kinywevu kikyakola amakulu olwaleero lwaki si lwakuba nti aludde Bayibuli egamba nti agumiikiza kati waliwo n'enjawulo waliwo wakati w'okugumikiza n'okulwa omuntu agumiikiriza abeera n'essuubi aludde essuubi liba likuweddemu yo Bayibuli tetugambye nti nno aludde omusajja Peetero agamba nti agumiikiriza omuntu agumiikiriza nze mbaddeko ku mikolo bw'oba oyina omukolo ng'omanyi nti bagenda kujja kwanjulwa ogenda kwanjula ogamba ssaawa 6 oli n'omulinda ne mukuba amasimu oluusi n'okugakwata ne batagokwa n'obeera n'essuubi ng'ogumiikiriza ng'omanyi olwaleero oba kiki olwaleero kagwake gakeetonye ateekeddwa okwanjulwa wano n'agumiikiriza eryo essuubi ffe lyetuyina in fact nze nayanjulwako ekyo kimanyi nga bwe nayanjulwa obudde bwankwata naye ne manya kagwake keetonye bajja kunyanjula olwaleero omukristaayo bwatyo bw'abeera kati atali mukristaayo yalaba aludde ffe abakristaayo tugamba nti agumiikiza n'ekireeta ekyo kubanga ayagala ffenna tumukkirize tutuuke mu kwenenya essebo nenjagadde jasa okwongeza ku musumba kyayogedde manyi oba tunuulidde embeera gye tulimu ennaku zino kale katugambe sikumalamu bantu ssuubi katugambe abafuzi bakyuse embeera ye nakyuka naaga tetuli shuwa katugambe nti amalwaliro gateredde nti era buli ddwaliro lirimu eddagala si garanti nti ogenda waliza emyaka 2 katugambe nti temuli ntalo mu ggwanga lino era n'abaana bo bagenze ku ssomero ani n'emirimu bafunye si tteeka nti tojja kufa so at the end of the day era omuntu asigala yeebuuza obulamu buno gye buggwera ki kwegamba kisigala nti okudda kwa Yesu gwe mulamwa nti at the end of the day niwe tuba tutunuuliddemu engeri gye bitambulamu mayize nyumirwa nnyo obunnabbi mu byawandiikibwa nti ze mba mbutunuulidde ndabya ddala nga teyalimba yataludde he is just on time kubanga omwandisi wa Lesson yakyogera n'agamba nti gwe ng'omuntu nga we tuzze tusoma oba we tuzze tuyiga nti bw'ofa oba weebase gwe totegeera nti obudde bukoze eki buyise kye nnina okufaako ennyo nti neetegese leero kuba gwe omukristaayo woonaagwirawo bw'oti n'ofa ne weebaka ky'ogenda okuddamu otegeera lyekkondo eri nga lituzuukusa n'olwekyo gwe ng'omukristaayo buli lunaku newankubadde omusoma nga gatugambye nti waliwo okugumiikiriza n'okulwa nti oyise mu bugubi oli mukuyita mu nnaku kati naye eryo essuubi lisigale nga likuyi mu mutwe ndikomawo nate okukola ki okukima era n'obubonero yabutuwa n'agamba nti kuba kimanyi nti abantu tuli banafu
nagamba kambalekere buno obubonero tomanye babajja mulabanga bino nga bitanula okuba essuubi lyammwe lireme kubaga exactly. Yes. So fenga Kristayo the second coming oba okudda kwa Mukama kuno lyessuubi erya current hope and the present hope nti lyeritusigaza nga tutambula kuba tukimanyi tulindirira in fact yes nti kinyumira nti oba otegedde buno Bukristaayo n'amaanyi ga Mukama bino ebintu by'ensi tebikyakutambuza naye bagamba nti unasana ogenda fa leero ng'oddayo e Masaka of course tusaba Mukama akukuume naye ne woba ofiidde mu baasi eyo tujja kaaba yes but mu mutima tulinamu why would I fear exactly nti kumazuukira of course sagala kufa naye ate seetaaga kubeerawo nti okufa exactly wamuggwe mulimu ki essuubi I feel kituyingiza bulungi ku luno olunaku lwa Tuesday nti nze munsonyiwe nange nakinyala okuyisaawo maybe kiri compatible nekyembadde munyonyola nti abantu abagamba nti Yesu aludde tebalina byakukola kituufu kankagatteko buli muntu wabeerawo nga talina byakukola alabe ekisaawa tezitambula gwebejjobere mu lunaku nga tokola obeerawo tiyinga esaawa tezigenda kuba tolina byokukola naye Kristo yatulekera omulimu yagamba nti enjiri eno ey'obwakabaka egenda kubuulirwa mu nsi yonna ng'omujulirwa eri amawanga gonna olwo enkomerero eryoka ekole ki abantu mu kifo ky'okugenda nga babunyisa essuubi lino eri abalala beetudde kuba nange tajja. So you see, it's a mentality. Sitani gyali mu kuzimba mu bantu lwa idleness. So if we are on duty banange abekala moja bade tansanga atali ebizinga bikinana mu ebyo mubina ebyawali esese naye ku bizinga ebyo ojja kwekanga enjiri ya Kristo kweri ebizinga tebiwera na 10 you know are we bothered nti abantu bano bategedde fe tuli ku kimwajje naye ab'omubizinga ebyegindi n'ebyegindi tebannamanya so obutaba na byakukola bwe butuleetera okulowooza nti Yesu Kristo aludde nnyo. In fact nekutufuula abanyumi scoffers naye nga nze omu kubakkiriza omusajja byayogedde wano every passing day brings us one day closer to the glorious appearing of the Lord Jesus Christ in the clouds of heaven. Awona waliwo point nti gwe wobanga teweewaddeyo okukola kitundu kyo tekitegeeza nti Yesu tajje agenda kudda naye ate oyinza okubeera mu bagenda okuba disappointed mu bagenda okwejjusa so kakasa nti you mind the business Kristo lyakulekera esebo I raise him up njamu zuukiza ku lunaku luli njagala nsomera ebiwandiikibwa bisatu ebigenda okufunza kino olw'obudde esebo Yokaana 6:3 n'3:5 n'4. Yokaana essuula ey'omukaaga olunyiriri lwa 3:3 3:5 4. Bayibuli ekigambo kya Katonda egamba mu 3:3 kubanga emmere ya Katonda yeeva mu ggulu ereetera ensi obulamu. Yesu n'abagamba nti nze emmere ey'obulamu ajja gye ndi enjala teri muluma anzikiriza ennyonta teri muluma n'akatono. Anamunya agamba tewali ayinza kujja gye ndi kitange yantuma bw'atamuwalula. So kosomeni wa 5 nange ndi muzuukiza ku lunaku olw'enkomerero. 5 ali omubiri gwange era anywa omusaayi gwange alina obulamu obutaggwaawo nange ndi muzuukiriza ku lunaku olw'enkomerero. Kidda emirundi egi ebiri mu byandika twakasoma nti story abasinga kuffe tugimanyi. Kristo we yalisa abantu 5,000 ntyane nk'omu akafaananyi nti Bayibuli batekenega nti baali basajja so atwaladdeko bakyala n'abaana so nkubamu akafaananyi abantu 50 bajjuza kisaawe kyenkanaki basajja bokka bakyala baabwe n'abaana baabwe. Tekitwala nnyo kutegeera kungi kumanya lwaki bano abantu baali baagala afuke kabaka waabwe. Omusajja waba alisiza ebisaawe biringa 4 nga balisiza ku byennyanja n'emigaati ate ne wafikawo nga mwenna mukimanyi temulabe factory wagijje wabula gibadde gikola ki agabudde jijjabuzi. It's not hard to understand why the people would want him to be the king. Naye ate ekyewuunyisa kino omulamu baali baguvuddeko naye ate olwa Kristo okwagala kwe
nagezako bavaamu lwaki kuba singa bagenda kuguna omulamwa emitima tegikyuse ebirowoozo tebinatuuka mu ggulu bikyali ku mmere yansi eggwawo ate bafa so mu Yokaana essula y'omukaaga Kristo wayogera bino ebigambo n'agamba nti kati njagala mwetegeeza ebintu bisatu era abaliwo baabiraba ekisooka nze mu ekyo ekintu omuntu agamba nti no nze president w'eggwanga lino you are assured or sure of what you're saying kyoyogera okikakasa naye tomanyi soso nandika natugamba mu njogera gye yakyogeramu yali alaga ye Katonda w'endagaano ki enkadde the I am era no mwandiisi wa leso nandika nagamba nti ego eimi kansubire nti nkyogedde bulungi mu Luyonaani bwetyo bwekiri nze I am the bread of life takyogera nga he's assuming oba ateebereza nze mugaati ogwaki ogw'obulamu ge mazima nga bwe gali kati kikyagezako tulaga wano ekyokubiri Yonasaani musumba Yobu nange Enoka tunoonya bulamu si bwe kiri yagambye nti yemmere yaki ey'obulamu ekyokubiri oyina okujja nga tuna claiming eno promise gyetusomye I will raise him ndimuzuukiza oyina osooka okujja gyali ofune ku buno obulamu oyina okuba connected ate mu connection gyayogerako kuyungebwa Kristo yali asobola okwogera n'agamba nze mugaati ogw'obulamu buli agukwatako ajja funa obulamu wabula yawandika n'agamba buli agulya era bwe kiri ne mu mmere ya bulijjo nti okulya ekuwonya enjala yeyo gy'olidde seeri ku mmeeza okulya kuno kututegeeza nti okiyingiza era kifuuso kitundu ku ggwe digested nti Kristo tetukoma bukomi kumwogerako kumuwulirako nedda ayingira mu bulamu ne tumwetwalira kankyogere bwe ntyo eri abo bonna bamwetwalidde be bagamba ndibazuukiza lwaki kubanga bwe twasomye mu Yokaana omwana kati aliwa ali munze ayina omwana yalina obuki obulamu era mu abo balina obulamu mu bo bagamba nti ndibazuukiza kati wano wekinyumira nsaba nsomere Yokaana 6:47 Yokaana 6:47 eri buli abatiziddwa buli akimanyi nti ali ku Kristo kwatambulira gwe musingi si bigambo bugamba wabula kwe kukkiriza mu mutima bino ebigambo bibyo 6:47 agamba nti ddala ddala mbagamba nti akkiriza alina obulamu obutaggwaawo akkiriza alina obulamu obutaggwaawo tekikiriza nti otajjaffa mu buno obulamu bwa leero bwe tulimu si kyagezako tugambaawo wabula kyagezako okutumanyisa kyagezako okutunnyonnyola kyekino nti erinza akkiriza olw'okuba guno omugaati gw'obulamu gundimu already olw'okuba mukkiriza era ntambudde naye ate olw'okuba nti ye bulamu by faith nzikiriza nti n'obulamu obutaggwa already nkolaki mbulina lwaki bwe weebaka ekiro n'ozuuka ku makya togamba mbu ate nafudde nenzuukira obulamu bwabadde nawe newobadde nga weebase sikyo so kiba kitegeeza nti gwe newoba ofudde kwajjuka erifa abakristaayo okufa kwebaka mbanga eyeebase Kristo ajja akola eki anzuukuse simanyi oba kikola makulu nti bwe mba nebase ekiro ebbanga lyemala nga sitegedde then nenzuuka ku makya yes Kristo yeefaananyiriza obukristaayo waffe bwe butyo nti ku nsi tuli naye tulina obulamu obutaggwaawo kuba tumukkiriza ne tufa mu kwebaka then ye najja n'atuzuukusa kwegamba omukristaayo tafa exactly wabula yeebaka bwebasi amiina kati ku lunaku luli Yesu ajja muzuukusa era nkyobola newakomagana Yokaana Isaaya awandika n'agamba nti no eri abo bonna abeebase mu nfuufu ate ng'ategeeza abafudde naye nga bayise abeebase muki mu nfuufu kunaweza kulaga nti ebigambo enyiriri zirimu 53 ezoogera kufa ng'okwebaka mu King James kubanga bayobu bonna babyogerako aga nti ngende eyo gyesiriva netulizuukusibwa mu tulo twaffe okutuusa eggulu litalibaawo kugamba okwo omukristaayo yeebaka bwebasi okwongera wano jasi okusuulayo akantu kamu nga sinaakuvaawo nti twongera okunywaza mukadde twasoma wiiki lesson ey'emabegakaawo nti
bw'obanga bw'ofa ogenda mu ggulu Okay. n'osigala ng'otunulira abantu bawano ku nsi nga babonaabona eggulu teri ssanyu. Yonasani ofudde olese omutabani omulekedde ebyobusika muganda wo gwe weesiga abimuggyeko tafuddeyo na kumusomesa omwana we abonaabona naye ng'oli mu ggulu okola ki? Omulaba gw'osanyuka. Laba okusaasira kwa Mukama mu mazima gano nti omuntu waafa aba yeebase. Tolina ky'omanyi kiri ku ki? Kigenda maaso kusi. Omubuulizi Ecclesiastes 9:5 ne olw'ekkumi nti bw'oba oyingidde Magombe teri mirimu teri bikolwa n'obusungu bwo n'okwagala ko byonna bikoze eki biweddewo. Nti abakristaayo tuyunge ebintu bino twongere tutegeera essuubi n'obulungi bw'amazima getukkiriza gano nti ndi muzuukiza kitegeeza obulamu bwange bwe mba mbuyina kati Kristo wange musenze era ye gwe njagala gwe ntambula naye leero wenfa mba ngenze kwebaka. In fact Martin Luther kino kyawandika n'agamba nti ndyebaka Kristo alijja n'akonkona ku luggi lw'entaana yange n'agamba Dr. Martin vaayo. Era ndimuwulira kuba Bayibuli etugamba abagoberezi endiga ze zimanye eddoboozi lye. Amiina. Mukama yeebase kagadde nnyo. Kwegamba mukwano gwange atulaba abantu bali mu ntaana bawummudde. Ebikola bigenda nabo. Naye ddiiro bagenda ovaayo naye kikulu. Waga nti I will raise him up. Nja kumuzuukiza. Someone agamba naye ddi. Sumba wange sooka tuyambeko awo tubeere nga tugatta. Neyanzanye. Ekituufu kiri nti ebintu by'obulamu bino bw'obutegeera obulungi biina bwe biyamba ate otegeere nnyo eby'omwoyo. Okuddako emabega kati nga bwe tusomye nga muganda waffe bwannyonnyodde nti Yesu Kristo yagamba nti nze mmere ey'obulamu oba nze mmere. In fact kiri nti nze mmere ereeta obulamu. Emmere bwe tugirya ezimba obutaffaali obw'omubiri. Obutaffaali obw'omwoyo abukola bamwita Yesu Kristo. Bw'abeera mu nze kitegeeza ninganga bwe bagenda ne bampima omusaayi ne basanga nga mu musaayi gwange mu butaffaali mulimu connection n'eya taata kitanga nzaala. Omuntu ali connected ne Yesu Kristo ng'amulya kigambo ki mu by'omwoyo wabeerayo ekyuma ekipima kisanga obutaffaali bwa Kristo nga buli mu nze. Bw'anaayita eddoboozi lyagenda okufuuwa abo abalina DNA mu by'omwoyo mu Kristo bokka be bajja okuwulira. Ekyo kye kisinga okunsanyula. Amiina. Atalina DNA ya Yesu Kristo kubanga tamulya kye ŋŋamba kubanga tali mu ye tasobola muwulira. Oyo amulira yamulya yamwagala kubanga abeera mu ye. Kyava agamba nti bw'anaafuuwa ekkondeere nga bw'agamba eri nti endigezi nti abange bantegeera bawulira eddoboozi lyange. Bw'aba ayita bw'atyo omusumba bw'abanga alina enteezi oba embuzi enalindako ku nte oyita erinnya waliwo ente zo nga totawaana na butawaanyi nga zibeera mu kiraalo eri n'ogiyita erinnya n'esembera wano kubanga emanyi agiyita n'esembera wano n'ogisumula ennyana yaayo n'okama. Omulala bw'agiyita tejja egaaju bihogo mayenzi nejjira ddala wano n'ogikama bwemaliza nedda wali kubanga lwaki emanye eddoboozi lya mukama waayo. Ono bw'anaafuuwa ekkondeere kubanga abali mu ntaana abeebase sigamba nti kuno kufa kwakubiri yakubafiira. Abeebase bajja kuwulira kubanga ono abayita bamumanye eddoboozi baalitegeera batya. Bwe baali ku nsi kuno baamala ebiseera nga bawuliriza kyagamba. Bakiwuliriza batya? Nga bali ekigambo kye kyekiriwa. Ekigambo kya Katonda ye Bayibuli ye Yesu Kristo emunnyonnyola nga kitegeeza nti byayagala bye baagala. Bw'anaayogera tebagenda kubeera nampaka bajja kuwuliriza. Abalina empaka kaakati tolowooza nti ogenda kutuuka wali. Atalina kukkiriza kati tolina DNA ye bw'anaayogera tojja kukitegeera. Ne bw'ofa ofa toyina connection naye. Ekyagamba kyekiriwa bwe mba naawulira mu matu gano agatali Bayibuli egamba nti abalina amatu ag'okuwulira muwulire. Kitegeeza nnyinza okuba n'amatu naye nga siwulira. Nnyinza okuba nga nina amasikiyo gano
nesiga agamba amatu okuwulira eddoboozi lya Katonda abo abagayina bw'anaayogera kaloboozi ako kajja kulikika mu bufunzi at the last trump akagomba ak'enkomerero bwe kalivuga kuganga bwe kalivuga nga kavuze Basessalonike essula eno ey'okunoonyerwa 13 okumalako 18 agamba nti akagombe kano bwe kalivuga kubanga kalivuga n'abafa baafiira mu Mukama waffe ekyo kikulu. Lwaki baafiira Mukama waffe? Bayibuli egamba nti kubanga ebikolwa byabwe bigenda nabo. Ebikolwa byabwe babikolera mwani ani yabibakozesa Yesu Kristo. Kwegamba ku nsi kuno kyategeeza kyekiriwa nti mu nsi muno nga bwe tuzaalibwa Yebu yagamba nti nze nazaalibwa nga ndi mwereere era mu bwereere mwe nja okugendera nga sina kantu konna kye ngamba mu bwomugagga mu ngoye n'ebirala naye kye ngenda nakyo bakiyita karakita z'empisa. Ez'empisa kwegamba ke kabonero akalaga nti nina ekintu ekikakafu Katonda anjagala bw'anaafuuwa akagombe nga muganda waffe bw'agambye nti Martin Luther yagamba nti amazima gennyini ajja gikonkona entaana eyange nja kuvaayo. Era omu yagamba waliwo yambulira enjiri mugenzi kati Sebowa Samuel yagamba nti nze weegenderezanga nga toli kumpi nange kubanga nja kuvaayo emisinde bwe siikutomere n'ogweri weegendereza. In fact omuntu yenna akkiriza Mukama waffe bw'anaafa bw'ati ayina essuubi lino nti kubanga eddoboozi lino ngenda ddiwulira naye oliwulira ng'obadde owulira eno emabega togenda ddiwulira wali. Kyensaba kyekiriwa kaneyongere okuwuliza eddoboozi lino kyeriŋŋamba bwe liŋŋamba nti kino kituufu kyemba nkola bwe liŋŋamba nti kino kikyamu kyemba ndeka awalabika nga awazibu musaba mpa amaanyi kitegeeza nti ne bw'anaaba ayogera era kiriŋŋanga bwe tubeera wano mu nnyumba oli emataala ne bwe gavaako n'otandika okwogera bagamba nti oyo Yobu yayogera oyo Jonathan yayogera ono Edoka yayogera ne bwe tuba 10 amaloboozi gaawukana erya Yesu Kristo lyawukanira ddala. Era nsaba Mukama akusaasire bw'anaakomawo n'afuuwa akagombe obeere ku abo abagenda okuliwulira. Weewaawo mukwano gaffe atulaba twongera okujjukiza nti kuno kwe kukkiriza kwa Yesu Kristo ate mu kiseera kyekimu kwe kukkiriza kw'abatume oba Pawulo agamba nti mwazimbibwa ku musingi ogw'abatume ne bannabbi ne Yesu Kristo ejjinja ekkulu ery'oku nsonda. Tulaba nga abatume bano bakkiriza nti omuntu bw'afa emyoyo gyabwe tegiri mu ggulu kuba singa babadde bali mu ggulu already then kitegeeza Yesu teyandibadde nga ate wabayo okuzuukira kwa bano ku nkomerero. So Pawulo atulaze bulungi nnyo nti essuubi lino limuddi waabwe Sesalonika bakimanye nti essaawa erituuka akagombe nga kakoze ki kavuze. Naye twagala otunulira essaawa eno esembayo yennyini omuzungu kye yandise everlasting encounter. Wali Yesu Kristo akomyewo ali kubire tulaba malayika bazze nabo bonna eggulu tusigadde kkalu kyekiddako awo kyetwagala okulaba siini eyo bufunze tubeere nga tuwuuzika. Abatuukirivu abaafiira mu Kristo n'omusumba watunyodde ekkonde erivuga bo ne bavaayo. Kyewuunyisa waliwo abaafiira mu mazzi waliwo we baayokya waliwo abaasaanawo bonna Kristo akola ki abajjayo. Kino si kyamaanyi eri Katonda kubanga he created everything out of nothing. So si kyamaanyi eri ye omuntu ayinza okubuuza emibiri gyagwawo tewali kiriwo kati gigenda vaawo eyo endowooza eri limited obanga agamba nti Katonda yeetaaga enfuufu okukola omuntu naye ng'ate bwerabye nti n'enfuufu yakola ki yagitonda. Nawe ebibuuzo byange ne kansireke oluvaawo ene comment just jenina fe abali abalamu nga Pawulo wakiwandiika mu kutemya n'okuzibula tulikyusibwa era jjuke bano abafudde bo bayimusibwa ne batwali waggulu fe abalamu tukyusibwa then naffe ne tukola ki tugenda wamu nabo tugendera wamu mukola ki okusinkana Kristo mu bbanga. Lwaki eno ensinkana ya mirembe gitagwawo nti abamulaba aboonoonyi bo bafa. We bamulaba bo bafa naye ate okufa kwabwe is evidence tebalina bulamu era ne mu bbanga ery'omu maaso era bagenda kumala bazikirizibwe. Naye ate bano abagenze naye kiba kitegeeza bo emirembe n'emirembe bagenda sigala nga bali naye. Therefore ku buli side the encounter is everlasting.
eri bano abatuukirivu it's everlasting because bagenda beera naye eri aboonoonyi it's everlasting nti tebalidda mukola ki kubeerawo because after they have been confirmed as wicked beekyabwe teri bulamu so okumulabako kubanga kubasalira musango oyinewe of course bagenda kukwongera abasalira omusango mu myaka 1000 but kubanga ekyabwe kiggaddwa kwegamba okudda kwa Yesu kuleetawo kuconfirming kankite bwento kunyweza kukakasa side gyoliko forever mirembe gyonna so nkuba akafaananyawo nga nnengera nti bambi abaali bafiirwako abaana bwabo bato bamalayika babaleeta babakwasa bazadde baabwe badengezaako naawe osika ekifaananyi awo nengera ofuna ku mukisa ogulaba ku booluganda abaali bafiira mu Kristo nga twabaziika okuva kufaananyi awo mulabyeko kati mugwaŋŋana mu kifuba yes kati twambuka kakati taata musumba abaako kyogamba owe n'okusaba kyenjagala okugamba wano abantu abasinga waliwo abagamba nti wano waliwo ekigambo kyayita ekyama ekyama kyagamba wano abamu kye bannyonnyola nti okukwakkulibwa ndaba mbabulira ekyama tetukola ki tetulyebaka ffembi oba ffenna naye akagombe k'enkomerero bwe kanaavuga abafiiridde mu ye bajja kuzuukira kati wano ekyama abasinga kye bannyonnyola nti ekyama ekiri wano kwe kukwakkulibwa era omuwandiisi wa lesoni yagambye nti abamu bagamba nti oluusi oyinza okubeera nga ono agenda okukwakkulibwa agenda kubeera nga ali mu kuvuga mmotoka bagenda okulaba nga emmotoka yiye batwala kuzikirira bakuba kubanga ono bamututte nawala we bagamba nti no muli baira ku kitanda omwali twalibwa omulala alirekebwa nti bajja genda nga bagenda babajjamu nga bati bategedde naye bayibuli yagambye nti nga bwe tumulabye nga agenda nga bamulaba nga agenda bwati wagenda okukomawo ng'omukkiriza asaba mukama kuwa omukisa nsaba twewombeeke nga tumaliza lesoni eno tuweeyo okusaba katusabe mukama katonda kitaffe ayinza byonna taggwaawo tweyanzizza olwa lesoni eno gy'otuwadde etukubiriza okubeera nga tukukkiriza ekubiriza katonda ffe abantu bokulya ekigambo kyo kubanga bwe tunaakirya ogenda kubeera mu ffe ogenda tuwa obulamu bw'onaakomawo n'ofuwa akagombe tugenda kuwulira era ogenda tuzuukiza tubeere balamu emirembe n'emirembe kirabikanga ekirudde ku bantu abamu naye oga nti ogumiikiriza tukole omulimu tubeere beesigwa singa tunaakola omulimu ng'oluganda mu kusumba waffe bwagambye tugenda ate ffe kuwulira nga ate ogenda kudda mangu kubanga omulimbi gunene tetunaba gukola n'abala tuli bagayaavu tusaba otuwa amaanyi n'amagezi muganda wange mwanyinaze abadde alaba lesoni eno kayetwalira ekyokuyiga katonda wange kola omulimu nga tugenda mu sabbiiti tuwa omukisa tuteeketeeke tukusinze mwoyo ne mazima olunaku lwonna olw'enkyera kisinga byonna otuteeketeeke olw'obwakabaka bwo tusabe nga twegayo okuta mu Yesu Kristo mukama waffe amiina weewaawo amiina tukwebaza mukwano kuba nti obadde otambula naffe okuva gye twatandikidde paka gye tuwunzikidde lesoni wiiki eno nga tutunulira essuubi ery'endagaano empya ne musumba ffe musumba Yobu Kimbugwe awamu ne muganda ffe Enoka Mwesigwa njala okwageza sabbiiti ennungi n'okutegeeza nti Kristo mukama waffe akomawo era weeteeketeeke